okwatanga abaana baabwe ne babatuuza okubalaga ekisingako okuba ekiki ekirungi. Kino nno kireetedde n'abantu abategeera amazima g'ekigambo kya Katonda okugwa ne bava mu kukkiriza. Abalala ne bagenda ne bakola ne ku Sabbiiti lw'amabanja bamabanja abalala naga nti owa ebya Katonda nabyo biki bizibu. Alowooza nti yandibadde bulungi okusinga nga waakola ki nga waali. N'ensonga eyo kitwetaagisa okuyigiriza abaana baffe n'emikwano gyaffe ku kigambo kino ekizibu ekiriwo eky'amabanja. Tudduse mangu tugenze ku Mande. Ebisale bino byonna bisobola okugwako omulundi ogumu. Yesebo. Omubyensimbi oli mubisi. Oli kayayana namba emu. Ate n'obuzibu ne bujja bukujjira. Oba ogenze. Tugenze ku Mande. Okugoberera okubuulirira kwa Katonda. Nja kusaba mukadde atusomere paragraph eyesooka. Tuli bitonde eby'omubiri era tubeera mu nsi ey'omubiri. Ensi olunsi eyinza okutusikiriza ne kunakuna. Wandyetaaze kuba nga wakolebwa mu kyuma na oyiro. Wandyetaaze okuba nga wakolebwa mu kyuma ne oyiro. So si mu mubiri na musaayi gw'okubeera nga towulira olunsi okusikirizibwa kw'ebintu eby'omubiri n'okwegombera by'obukagga. Mu kiseera kye kimu oba ekirala ani atanyumirwangako kirowoozo kya kubeera mugagga oba okuwangula akalulu kazaala. Sema musomesa. Newankubadde ate neeyongerayo tusooke tutaggululemu awo. Kale tusooke tutaggululemu awo. Ono abuuza nti ani kuffe atayayaana tewali okujjako nga bakukola mu kyuma ekitalina feelings akiise steel and synthetic oil which do not feel. Sina oil synthetic biva bi plastic ebyo gwe baba bakukola oluwanjawulo okuva ku ffe naye waleeso ninaffe ffe natutwaliddemu nti mu buzaale obwaffe obw'ekibi mwayingiramu okwegomba ebintu era mbufa wenkana aleesi akalotale nti ayinza obutakubazaala naye nga tokalowoozangako nti naye nenkafuna nno naye nemmala nkafuna nno. Naye ozizaayo oba ozigaana. Ekyo tukirekedde kuteesa. Nange nkisendesa eri abo abawuliriza. Kingamba nti kyetutagguluddemu nti onaleese obunafu ffenna bwe tukola ki olw'obunafu buno kitegeeza nti amabanja tegeewalika. Tusobola okugewala. Tweyanziza Musumba. Nga bwe tumaze okukataggulula nja kusaba tusooke tusome mu Matayo essula 6 olunyiriri lwa 24 kubanga awo nawo waabadde wakulu nnyo. Yagambye nti wali muntu ayinza okuweereza abaami ababiri kuba obanga anakyawanga omu nayagalanga omulala oba ananywereranga ku omu nanyoomanga omulala. Temuyinza kuweereza Katonda na mamona. Mamona tekitegeeza bya bugagga nsimbi. Ani ayogera statement eno ani agikola? Yesu yennyini yakola ki? Yakola alaba mu mitima gy'abantu muki munda. Waliwo bannaffe abatugamba nti basobola obibalansinga. Asobola okuweereza Katonda nga neena akola ki? Aweerezayo. Kibuuzo kyembuuza kisoboka bannange? Mu bumpimpi buli kisoboka.
kiyinza okubeera ekizibu ennyo kubanga ne mu Yokaana yayongeddeko n'agamba temwagalanga nsi newankubadde ebiri mu nsi kubanga omuntu bw'ayagala ensi okwagala kwa Katonda tekuyinza kubeera mwani muye embeera eyo ey'okuyaayaana eyinza okutujja ku mulamwa ogw'okutegeera eyatutonda era tulinako obuvunaanyizibwa. Webale nnyo. Ansa mu bufunze tugamba nti tekisoboka. Ekikifuula obutasoboka nti ani akyogedde? Mukama yennyini yakyogedde, atulaba mu ki? Emitima munda. Ekyokubiri, kabonero ki akalagira ddala nti tekisoboka? Mukyala mukadde, nti tekisoboka kuweereza abantu babiri abo. Tosobola kuweereza Mukama ate n'ensimbi. Bye tukola byennyini biraga nti tekisoboka. Okusookera ddala olunaku lulimu essaawa 24. Essaawa zempa Katonda mmeka n'essaawa zemmala nga njigga ssente mu ssaawa 24. Kati nemba nga ate empeereza ki ssente okusinga ani Katonda. Obudde bwempa Katonda okugatta ku kikyo. Bamubuuza teeka ki erisinga obukulu? Yagala Katonda naki n'omutima gwo gwonna naki n'amaanyi go gonna n'amagezi go. Ekizibu kye tulina mukimanyi. Singa kakati ndeeta olugezigezi ne ngamba kuteesa nti oyagala nnyo ebintu oli greedy. Tuyinza okwawukana obubi. Singa nyimirira mu maaso ga kkanisa ne mbuuza bamekaana balina omululu ogwagala ebintu muwanike emikono eyinza obutabayo n'ogwo. Naye nga mu butuufu si bwe tuli. Tuyinza nakukimanya. Naye ebirowoozo byo ku ssaawa 24 Katonda ategeera emitima bw'agenda okupimamu ebirowoozo byo biri ludda bwakakeerera obudde okuziba ku money yakuwa n'obulamu ku money sente ebirowoozo byebyo pulaani zonna ze Katonda byayagala abifuge abeere mukama waabyo olunaku lwonna. Naye bassebo ne bannyabo n'abannaffe abatuwuliriza teweetaaga mulala kukugamba nti oli greedy. Weekebere wekka. Tojja kukkiriza kugamba nti njagala nnyo ebintu. Omutima mulimba okusinga ebintu byonna gusinga kulongoosa nnyini gwo ne gumufuula omulungi. Naye kebera ebirowoozo byo, pulaani zo, actions zo, appointment zo, olabe ku ssaawa 24 oba osobola okuwako Katonda eky'ekkumi obukumi bw'ekiti nti ku ssaawa 10 ne muwaako essaawa emu. ku ssaawa 24 Mwaka essaawa 2 nedakiikana n'omwaka 2 nga n'eddakiika 10 ziyinza okukubula okufukamira okusaba. Mazima Ziyinza okukubula okufukamira okusaba oba bw'oziba ozifunye n'ozimuwa n'ofukamira okusaba n'ojabula n'ofukamira okusaba oba akafukamira essimu neevuga ebirowoozo ne bigenda ku ssimu bw'ofukamira okusaba ne ku 10 zino ziddakiika z'ofukamidde okusaba n'afunako emu erigenuwiri naye ng'ebaayo. Tugende ku Tuesday. Okay. Engeri waliwo akalala wano ku Monday akagambye nti ne sitaani yeyambisa nnyo amabanja okutwambika ekitimba. Akimanyi bwe tukiyingira ekitimba kye kizibu nnyo okukivaamu. Naye tugende mu maaso sabo. Mukkirize bannaye tugende ku Tuesday. Tuesday yatugambye engeri gy'ova mu ntubiro y'amabanja. Tuva tutya muki mu babanja gano ge tuba tuyingiddemu. Nja kusaba mukadde atusomere mu Ngero 22:7. Omugagga afuga abaavu. mazima Neewola abamuddu waawola.
mulayini y'olunyiriri olwo mukadde lwatusomedde okubeera n'ebbanja kikosa kitya obulamu bwaffe, kikosa kitya enkolagana yaffe ne Katonda, kikosa kitya obulamu bwaffe obw'omwoyo okubeera n'ebbanja nga tukozesa olunyiriri luno lwe tuva osoma. Oba ekibuuzo kitegerekese bulungi? Okuyaayaana kulinnya enkandaggo ne kubeera nga kuli ku ddaala lyawaki lya waggulu nnyo, lya waggulu. Kale bwe kuyingira eddaala erya waggulu weekanga bwekanzi nga Katonda tayinza kufuna kifumu byokola mutima ne byokola byennyini omwogerako buki bwogezi. Wano nno wali ekyama nti omusajja musumba bwadde ayogera wali nenjijukira lesson gye twayiga emabega negamba nti wajja kubawo ekiseera Setaani kyagenda okukozesa abantu nga tebakyagula n'okutunda tebakyakola ki, tebakyatunda, abaganya okuweebwa akaki, kubanga amanyi nti obwetaavu bw'omuntu buli ku nsimbi. N'olw'ensonga eyo ono agambye nti obeera muddu wo yakukola ki, eyakuwola, kyakugamba kyoteekwa okukola. Etegeeza ngenda kusaba nti osaba biki nga nze nkubanja sokolete sente zange kati awo ebbanja liyinza okukosa obulamu bwange obw'omwoyo mu ngeri nti Kristo yafa nfune eddembe, naye buli lwemba nammanja emirembe gibula mu nze kavuga oba n'okumulengerako obulengezi, abamu ne tujjamu n'ebirwadde. So nemba nga obulamu bwange obw'omwoyo bukoseddwa n'obulimba busobola okuvaamu. Yesewo omuddu abeera mukama w'oyo eyamuwola yaba mukama we. Omuddu abeera wansi wa mukama we, era amuwuliriza buli kyaba amugamba. Kati nze oli bw'aba yampola ekitta obulamu bwange obw'omwoyo nti Katonda, okusinza Katonda n'okutambula naye kwesalirawo nganze omuntu. Kati mba sikyalina ddembe lya kwesalirawo nganze kubanga mukama wange waali asobola okuŋŋamba nti kati njagala kino. Webale nnyo. Kakati sebo kuteesa takamazi eyo kamalireyo ddala kagatta ne katuva ketusoose okumaliriza akagambye tiyagalanga mu Katonda wo n'omutima gwo gwonna. Omutima gwo gwayagala, omutima gwe gumu, akubanja gwakunya ayagala akubanja gwakunya yagala mukama yagala eyakuwola n'amagezi yetafayo kumwagala, ayagala sente ze. Kati amagezi gange gamalidde ku butya bwe ngenda kuva mu bbanja kusasula oli mukama okwagala Katonda n'amagezi gange ago. Eddembe olinoonya weeyakuwola si wa Katonda. Ewa Katonda oyagala kumukozesa Katonda yagesasula ebbanja lino, sasula ebbanja lino mponye naye omutima teguli mufune emirembe n'amaanyi togatadde. N'olwekyo sebo bw'obuuza nti omuntu akola ekyokuva mu bbanja sikyatubuuziza yetugenda omuntu akola ekyokuva mu bbanja awo wetuli kati. Nze ndowooza ekisooka asooke kudda eryayinza okumuyambako. Awo wennyini nawe ekibuuzo omusumba awo gambye asooke kudda eri mukama kuba yayinza okumuyambako. Asobola okunyamba yadde bwe nali ngenda mu bbanja lino nagenda mu byange ng'oba ensonga yantwalamu nga ze tusomye wali esatu nti nagenda lwa buluvu, nagenda asobola okunyambira ddala yadde nze neetwala mu bbanja lino. Ekyawandiikibwa ekiri Petero 5 okuva ku lw'omukaaga okutuuka ku lw'omusanvu agamba nsome nti kale mwewombeekenga wansi w'omukono ogwamye ogwa Katonda
alyoka abagulumize ng'obudde butuuse nga mumusindiikirizanga ye okweraliikirira kwammwe kwonna kubanga ye ateeka ku mwoyo ebigambo byammwe. Kigambo ki ky'olina? Ekizibu kyonna ky'olina Katonda newankubadde ogudde mu bbanja asigala ali wamu naawe. Kyala mukadde era tuyita nti mujje gye ndi mwe mwenna abakooye era abazitowereddwa oba bbanja oba ki yasigala atukola ki atuyita era Maluumi 5 ngani Katonda atenderezesa okwagala ku gye tuli bitwaye tukyali boonooyi. Mukama waffe byatukolera tabitukolera kubanga tusaanidde n'okujja okutufiirira ffe twesiruwaza etugaa twesuula mu ntata najja ku lulwe najja atusumulula tetulekangayo kugwa mu ntata n'ebizibu bwe tunaalinda okuddukirayo nga tumaze kutereeza nsonga tugenda zitereeza ddi n'olwekyo nga ebbanja lino linkunya kansooke kutereeza wuwe yamanye ekyokukola n'okunyamba kubanga galina we gatuuka nga noono nyini kugalya takyalina pulaani aweddemu. Engeri endala gye tuva mu bbanja. Engeri endala nti nga maze okulifuna ebbanja nina okumalirira mu nze oba kulokoka obutaddayo kufuna bbanja ddala. Obutaddayo kufuna bbanja ddala. I should be determined never to incur another date. Engeri endala y'okuva mu bbanja yabadde mu Bebulani Yesu 13 olunyiri olwokutaano. Yagambye nti mubeere nga muna empisa ey'obutaagala bintu bye mulina bibamalenga kubanga ye yennyini yagamba nti siri kuleka n'akatono so siri kwabulira. Empisa ey'okwagala ebintu yetuwalirize nnyo okugwa mu maki mu mabanja kyekikolwa ky'ebibi ebingi eri Mutimuse bw'agamba. Endala nga tugenda batugambye okuba ne budget era wano ne batuwaawo ne ka practical nti mu budget yange gye ngenda okukola leero n'amabanja ngateekemu nga ngamenya oba okugawandiika limu ku limu okuva ku ddene okutuuka ku ttono buli lyensasulako ate ntandikira eno ku ttono erisoboka ogenda olaba mwana wattu nga n'eddene okola ki oliyinziza so n'okubaawo ne budget oba enteekateeka engeri gye ngenda okukwatamu ssente zange nakyo kyansonga era kijja kunnyamba nnyo obutaddamu kwewola. Waliwo ne kye baatuwadde mu Malaki 3:8 paka 10 nja kusaba mukadde asomeyo nga bwe tugenda okwetegekera ekibuuzo kino. Omuntu alinyaga Katonda naye mmwe munnyaga nze naye mwogera nti twakunyaga tutya. Mwanyagako ebitundu eby'ekkumi n'ebiweebwayo mukolimiddwa ekikolimo ekyo kubanga munnyaga nze eggwanga lino lyonna. Muleete ekitundu eky'ekkumi ekiramba muggwanike ennyumba yange ebeeremu emmere era munkeme nakyo bugera Mukama ow'eggye obanga sire baggulirawo ebituli eby'omu ggulu ne mbafukira omukisa ne wataba na bbanga we gulijja. Tulabaawo nti ekimu ku kye batuwadde okuva mu bbanja kwe kuwa ekimu eky'ekkumi si bwe kiri n'ebirabo. Ne kaakati nina emitwalo ganga mangi bw'emitwalo 4 ly'ebbanja ngafunye bwe nti njagala gawaayo ery'ebbanja liveewo libadde lintuddemu nfune eddembe. Ate Mukama yennyini yangamba nti kwagaana mpeeko eki emitwalo 4 eky'ekkumi. Okuwa eky'ekkumi kino kinyamba kitya okuva mu bbanja? Oba ekibuuzo kitegerekese bulungi? Nze ndi mu bbanja. Okuwa eky'ekkumi kino kinyamba kitya okuva mu bbanja? Kuba nte mba nzijjako kuze nina okuwaayo mala ebbanja mangi bwana ate nfunyana gennyini ate gennyini agaana genfunye omukulu aŋŋamba mpeeko tithe amanji andi bubi ate amanji andi bubi ye tomubuulira bya nze njagala ssente zange. Tutandikirewo awo. Tandikirewa? Tutandikira eno. Kanveri. Eno
mu common sense kiringa ekitakola sense ne Katonda alaba si aleesaana yandireesaana mu 5 naye ebya Katonda tebyagala mu common sense oluusi nze ndowooza nti ekituleetera amabanja oluusi kubanga tetwagonda netufuna mikisa bwe tufiirwa emikisa gino obwetaavu buno bwe bwatuleetera okulya amabanja kasooke entereeze neme kulinya gye gava oyi owaana kamuwe 36 bw'anaakaya naakayane naye Katonda muwaddeko ezize kubanga ziriko ekisuubizo mazima naganaana gano kape kasinge sinze nagayize era yeyagampadde nezibulayo yajja okuzimpa naye njagala nsooke muwe nfune newe naafukamirira okusaba bwe naazimumma ate ofukamira otya noosaba n'omugamba nti ate nyamba Musumba kyalinga ategeeza nga bwe twasomye mu kyamateeka olwokubiri yatugambye nti bwe munaanyiikira okuwulira nga ebiragiro byange ng'ebimu ku biragiro kwe kuwa ekitundu ekikudde eri Mukama n'ekitundu munaabanga n'eki n'emikisa bw'otakiwa ate emikisa oba ogigalidde kitegeeza ojja kuba ogenda mu bamanja ogalinye gye gava regardless of the condition emikisa oba ogisibidde banaye munzikirize tugende ku weneezida olwolodde nti emikisa weewaawo oba ogikoze eki ogifunye ogisibiddeyo naye n'ekyakututte mu kwewola wasoose kuva ku biragiro byani mu butamanya mululu ne gukujjako ne gukutwala kakati ne mukama wa kutadde ku nninga yeki era mu butamanya oyinza n'okwekanga nga tutegedde nti zino ssente zizze lwa mukisa bwani gwa Katonda genda okukakkana ozisuddeyo nga bwe ziri n'olw'ensonga eyo kino kiri kikulu nti Katonda ateeka okuba nga ye nnamba emu mu bulamu bwaffe mu buli kimu kyetukola kyetukola tugenze ku Wednesday obweyimirize n'emipango gya gaggawala mangu surety and get rich quick schemes mu bufunze Musumba nsaba onyinyonyole obweyimirize eri abawuliriza abaffe olweyimirize twabusomye mu biwandiikibwa 3 yesero olw'obudde tuyinza obutabuddamu byonna naye nga bigamba nti singa aliwo Oluganda alina ekizibu ayagala kwewola ssente naye nga ono jazze okwewola tamwesiga bulungi bamutunuulira amalaba mpale enywera kyayi tawera bulungi ssente zange bwe zitadda namugamba nti genda oyiteyo omuyima akweyimirire nga gyewa Kakembo obe wakiwanuka obe wakuteesa jangu nteekereyo omugongo omuganda wange nina ekizibu njagala kuwolayo miliyoni 2-3 kuteesa bwayitika nakkiriza oli kawola ng'akola endagaano nga ne kuteesa amuteekamu nti ono bwe zimulema teesa yasasula awo bayibuli buli kyawandiikibwa kyonna kye twasomye yakigaanidde ddala owa lesoni n'akigaziya n'agamba nti no matter who oba wa Luganda toyina kuyimiri Musumba okuyamba kakati katusomeyo sebo otukkiriza tusomeyo bakkiriza musomeyo mukadde tusomereyo ngero 6 tobeeranga ku muwendo gwabo abakubenga abeyimi 6 agambye nti mwana wange oba nga weeyimirira muliraanwawo n'okubira omugenyi mu ngalo ebigambo eby'omukamwako bikukwasizza ebigambo eby'omukamwako bikuteze
kale nno mwana wange kola kino weerokole kubanga ogudde mu mukono gwa muliraanwawo genda weetowaaze otayirire muliraanwawo asasule olwokuna toganyanga maaso go kwebaka newankubadde ebikoowe byo okubongoota weerokole ng'empeewo bweva mu mukono gw'omuyizi era ng'ennyonyi bweva mu mukono gw'omutezi. Sebo olw'obudde ebirala bino bijja okwogera naye ogambye nkiddemu ekyo kyasabye anti naye okuyamba ayamba ono ayinza kumuyamba atya okweteekayo ng'omusingo ekyo kiri nno. Oli ayagala emitwalo 4 naye bamugambye leeta akola ki akweyimirira ate nno gwogenda okwewolako akuwa n'amagezi Sabadduka oyo ayinza okweyimirira mu 4 n'enkuwa n'5. omuyamba otya aze ewuwo azo ayagala omweyimirira ayagala kujja emitwalo 5 omuyamba otya kuba batugambye kweyimirira kikyamu kati nze muyamba ntya bweba kiri kyo bakigaanidde ddala. Mukyala mukadde Niyinza okuba 5 gagenda okwewola sigalina naye nga ninamu 5 gyange nemugaa kuteesa waategedde okukweyimirira sijja kusobola naye gana 5 tandikirako kati bwajja newa mukadde yayigirizibwa okukweyimirira naye n'amuyambayo 7 n'omulala n'amuyambayo kyekimu tuba muganda affe tumuyambye okuvvuunuka obuzibu obunaava mu kwewola ayinza n'okufuna ebisingawo. Ebyo bikolera mu nsi eriwa Uganda tugende nga tusaba bwe tutyo kale bana era obudde tugende ku kasembayo kanaka bwe tutaasabe waliwo omukwano yankubidde essimu yagenda nti lesoni nze yasaze ku mutima kubanga nasooka nendeeta olusasasa luno olulokole olwaffe olw'ekisomi nengenda nteekerayo abantu emigongo 75% and more tebasasula nze gwe bakaliga awedde sebo olunyiriri luno nze ndowooza nti lwa nsonga nnyo luli mu ngeri 28 lwaga nti omuntu omwesigwa aliba n'okwebazibwa kungi naye ayanguwa okugaggawala taliwona kubonerezebwa taliwona kukola ki kubonerezebwa. Obulamu bwaffe mu mbeera ezaffe eza bulijjo tulowooza nga ekyasoose wali kyagambye nti tulya ekyenkya kye twandiridde enkya tukiri olwaleero kakati embeera eyo gye tutambuliramu ebiseera ebisinga etuleetera okugwa mu butego obungi era wano byadde ng'agezaako okugamba nti emipango egy'okugaggawala wano wewaviira zaala gaggawala mangu simanyi leetayo emitwalo 5 kakati luvannyuma lw'ennaku 3 ojja kufunayo emirala 5 si gye 10 kakati ebintu ebyo bisudde abantu bayitirivu ate nga ne mu kkanisa ebiri naye olw'obudde katugenderewo ku Thursday so newankubadde obudde bugize ensonga eno y'amaanyi nnyo Katonda ekkubo lyateekawo lyakukola muntu yoze bwe tunajjanga ki ekyokulya amakubo gano ga get quick rich schemes bweraga shortcut naye gatuyiyeeyo ne gatuyiwayo ng'abamu ne sente ze bataddemu beewoze enki newole nezize yatandika nazo ne bazirya newole ne zigenderamu Walesoni kyeyavudalabula when it sounds too good to be true it is true duka kasola gya ne skimu najenyola ng'ogiraba nyangu nyitulina ekyokola gwe mulimu gw'okuwandiisayo babiri ne gwe wandiisizayo naye n'awandiikayo kasita olyanga kiri so good to be true duka mu nsi muno ey'ekibi teryakwagaliza teryakeera nkya n'akola pulaani ye gwobeere bulungi nga tokoze buli akola pulaani ye ne skimu ye yalina waaliira naye buli waaliira waliwo gwalya musumba
muzikirize tugende ku Thursday mama mukadde jakusobola tusomere kyamateeka olwokubiri kano twandifunye akawumbawumba buwumbiwumbi agenda kawumbira awo okay olusooka paka ku lwokutaano ekyamateeka 15 yayogedde ebigambo bino yagambye nti buli myaka 7 bwe giggwangako onoosumululwanga era eno yengeri ey'okusumulula okwo buli abanja anaasumululwanga ekyo kye yawola muliraanwa we takibanjanga muliraanwa we era muganda we kubanga okusumululwa kwa Mukama nga kulagiddwa munaggwanga oyinza okukimubanja naye ekintu kyonna ku ebyo ekiri ne muganda wo omukono gwo gunaakisumululanga. Tweyanziza kyetulaba wano bannaaye tulaba nti Katonda ono naye tewaabenga baavu gy'oli kubanga Mukama talemenga kukuwa mukisa mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa okuba obusika okugirya. Kyokka bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo okwatanga okukolanga ekiragiro kino kyonna kyenkulagira leero. Kyetulaba wano tulaba nti Katonda alina ekisa ate era obubi bw'amabanja akitegeera nti bano abawola bayinza obutasonyiwa. Bw'amala okitegeera ekyo mu kwogerako wano tayogeddeko kuona abanja ali kuffe gwe babanja alumirirwa alina ekisa era kwe kubyogerako wano nti watugambye wano nti kyetwalabyemu nti abo abawola baali tebaagala kusonyiwa. Katonda n'akitegeera, Katonda n'ateekawo embeera esobozesa ono eyeewola afune ekisa, afune eddembe. Ono ayinza okuba takola ki tayagala musonyiwa musumba tuwumbewumbe. Katonda ayogera ekyo akimanyi n'emitima gyaffe akimanyi nti mulimu obutali bwenkanya. Ono eyeewola ayinza okukozesa obubi omukisa guno Katonda gwataddewo. Ayinza n'okujja owewola nga ebula wiiki 2 omwaka ogw'omusanvu guggweeko. Ebyo byonna Mukama tabinyeze. Unfairness ne injustices Mukama agambye kimu kyokka kasita omwaka gutandika beka pa sonyiwa. Mukadde katono kendabi otusabire nti Katonda wakisa ekyenkanidde amanyi nti awola abaalina kyasobola okuwola kyavudde tamuwa muki naye eyeewola amanya nti munaku ali mu bwetaavu. Era olwekyo agamba nti eyeewola musonyiwe musaasire. Mikwano gyange abaagalwa bw'ayogedde mu biseera bino sekiraba era baatuwadde amagezi mu lesson nti bwe mba ddala waakola waliwo bye nnina okutunuulira interest rate eyimiridde etya era n'empeebwa amagezi neewole ekyo kyenkakasiza ddala nti nja kusobola okukola ki okukisasula oba neewole nga ddala obwetaavu weebuli era neewole ekyo kyokka kye neetaaga. Era so nga tumaliriza kino kyekintu ekikulu. Lwaki myaka 7 njayogerako omuntu ne yeewola n'amala emyaka 7 gyonna nga tasasula? Omusanvu gutegeeza kituukiridde. Kyova olaba nga yatuwa ennaku mumeka 6 tukoleremu emiki. Olw'omusanvu lwakukola ki? Lwakuwummula. N'emyaka gino 7 najja tugambye singa obadde osomye bulungi ne weetegereza yagambye n'ennimiro yo n'ebiki byonna biwummule. Ekitegeeza Katonda wakisa ekyenkanidde awo. Era njagamba tegeeze abatanaba kutegeera lunaku luno olutukuvu olwa Sabbiiti nti lwe lunaku Katonda lwe yawa omukisa n'alutukuza n'aluteekateeka eri omwana waki w'omuntu. Mukama abawa omukisa. Katusabe. Tukwebazizza ekitaffe gwatuula mu kutangaala okutasemberekeka olw'obulungi bwo n'ekisa kyo
otuwadde ekiseera ekirungi okutuyigiriza ebigambo bino. Tusaba Mwoyo Omutukuvu yabiwandiisa ayongere okubigaziya mu bwongo bwaffe, biteeketeeke obulamu bwaffe nga tutambula mu nsi eno tusobole okutuuka ku kuwangula okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina.